naye nkikoze olw'okuba namusuubiriza muki mu kamera abaaliwo mwenna mukakase nti kituufu kye nasuubiza nkoze eki nkituukiriza. Zino nno ze ssente ze nakusuubiza eri $1,370,000 zigenda ku ssimu. Ssebo ne bannyabo akasente keeko katuuse. Omwana ensimbi azifunye. Essanyu ogende nali ku mutima. Bassebo ne bannyabo mwenna abobuwangwa n'ennono abagoberezi bange ku mikutu egy'enjawulo nga bwe twali ewa Mulongo Nakato, omwana ono ye yanyimbira akayimba nga tandabangako tammanyi nayiya akayimba nakantuukako ne mugamba kanzije nkusanga ewa Mulongo Nakato kuba yaŋŋamba wannansana. Omwana najja era n'atuyimbira akayimba wabula nasanyuka nnyo olunaku olwo. Ekyamazima teri kisinga ku nsi kuno kubeerawo ngeri akwagala ebya ddala, kubanga omuntu ogenda mu studio n'afulumya oluyimba n'ateekamu obudde obuluyiya n'aluyiya kyokka ng'ayimba ku ggwe ate ng'ayimbira ddala ekyo ky'oli, kintu kya muwendo nnyo. Yateekamu obudde bwe bungi, ssente, ate nga si ye mugagga ennyo wabula yalina okwagala okwannama ddala. Kale ng'enkola yange ngamba nti oyo asiga okwagala gye ndi nange muddiza okukola ki? Okwagala okwo kwabampadde. Omwana ono namusuubiza ekirabo nga tuli ku mukolo ogwo, naye ate neeleero ne musaba ajje tunywe naye kacaayi olwaleero, era kacaayi ka leero tukanywedde ffenna. Kakati awo bwe tumaze okunywa kacaayi ako muwa ekirabo kye kye namusuubiza, era nga mukwasa ssente zino. Si nkola yange kukwasa abantu ssente mu kamera, naye nkikoze olw'okuba namusuubiriza muki mu kamera abaaliwo mwenna mukakase nti kituufu kye nasuubiza nkoze eki nkituukiriza. Zino nno ze ssente ze nakusuubiza eri $1,370,000 zigenda ku ssimu ukole obukadde bumeka? 2. Wow. Amasanyu gakutta. Yajja mukwate ku mungalo. Bambi. Omukosa. Mirundi emeka nga wakakwatako obukadde obubisi? Sizikwatangako kagabalinga gange sigakwatangako. Ate akayimba wazisondawo okukafulumya? Akayimba nasondanga mpola naye baaba nannyambako. Baaba ono agozze naye? Namugamba akayimba kange baaba kasikatiddeyo, nagamba kaani konze kajjajja kasiko, nagamba kale kanzije tulabe, nannyongererawo. Baba weebale kuyamba muwala tuukiza kirooto kye. Era jjajja neyanziza nnyo ssente nnyingi okusinziira ku myaka gyange, nnyingi nnyo. Kati ogenda zikola? Kyengenda ozikolamu, ngenda kukola enteekateeka mpangewo ka bizinesi akatonotono akanannyamba otumbula omuziki gwange kubanga nzijja mu myuziki. Njagala nteekawo ka bizinesi akatonotono. Osoma oba ebyokusoma bivaako? Right now sisoma. Buzibu ki? Story empanvu. Nejamu banga bukyala. N'alemerwa ng'alwala nnyo. Nakoma mu form 3 third term. 23. Kati okola mulimu ki? Right now sina mulimu gwenkola koza okuyimba ku muziki. Kugenda okwongera okumanya ku byobwajjajja kubangira yensonga ekulu kinava okusoma kati era mba nina okubinoonyezaako ennyo manye ebyakulemesa osoma ebyo. Mwoyo ki olinyibwako omwoyo ku mutwe? Buuza ggwe tagala baaba girinnya mwoyo ki ogukulinnya? Nabuzaana omulezi bw'abaana wamma otuddemu obulezi. Omwoyo ogwo guba gwa kisa kuba n'omutwano ogwa ddala. Kati ate
omwoyo we gukutuulamu n'ebikolwa byako owulira kati gwe okuyimba akayimba ako mu butuufu waleera omutima gwange okunywera mu buweereza bweza nnyo ate oyimbiremukko ngate gwoyimbira waali omulaba nyimirire oba sigale ba osobola okuyimirira osobola osigala awo kantule wane oli mutasa sawa sawa tasa kasiko mutasa gwewe kanze gwe ngambuta siza bangi oli wakitiibwa nga bw'ogikutte totudde towummula teweetiiririra jjajja waffe saba misamba gikukume obe mulamu mwenensi tambula ndabe vimba naawe gomamu era tukamu ye mutasa w'enseno munonye elo lyambiwe tambula ndabe vimba naawe gomamu era tukamu ye mutasa w'enseno munonye elo yambiwe sabatasa sabaluta nyanja nze gwe ngambaye setinja wamu n'obugomvu jjajja birinera tonyiga era ndi mugumu sive kono yoyo kitafono kizinga jaguzikwateredde tambula ndabe vimba naawe gomamu era tukamu ye mutasa w'enseno munonye ero yambiwe kasiko mutasa yetagoba baana kuwe towaza omulungi yekwatudde ememme zikakamu tulabye amazima busomesa kitaffe teeraga kituufa somesa buvumu n'amaanyi oli musajja razi ffenna kwe tusigamye tatanira olw'ebirungi jjajja byonna by'okoze zeerero kwebaza tambula ndabe vimba naawe gomamu era tukamu ye mutasa w'enseno munonye ero yambiwe bweza nnyo ekyamazima obuweereza bwaffe bulina okujuna n'okutuula mu mitima gyabwe abatumanyi n'abatakola ki ati ono omwana ebitandabangako tamanyi naye nga nze mbeera ku tiktok nererejja mpeereza wabula nga obuweereza obwo bumutuula ku mutima kakati gwabeera ku tiktok okwo n'owuliriza byetusomesa notabirabamu makulu kitegeeza toli omu ku bantu abayayanira obuweereza obwo era tuli ku tageti ya buweereza obwo naye ffe tulina abantu betujjanjaba emitima gyabwe ne baddamu essuubi n'amaanyi kati ngaomwana ono yaliyo lubaali yamugaana okusoma anoonyereza lubaali ono kikikyo ate gyagwira ku mutaasa n'alaba nti eyo ne mutaasa asomesa lubaali era amutegeera n'afuna okumanya n'okutegeera ate n'aba nga anyumiddwa n'atuuka n'okufulumya akayimba nga kava ku ntobo yaki ya mutima gwe ne bw'omulaba ng'ayimba olaba ng'ayimba ekintu ekiva mu mutima gwe ddala ng'oluyimba alufiiringa nnyo era oluyimba olwo ku mukolo gwa Nakato lwatukola bulungi nnyo obutagambika mwana gwe bw'otuuse wano ekitone kye eky'okuyimba nsaba Katonda akiteekeko omukono ogw'ekisa bajjajjaffe abalonga emisambwa lubaali n'amayimba byonna bikukulembere mu lugendo olwo kw'otuuse wano bw'oti mukasa akakasiza enkuba ogiwulira omanyiye buli lwakakasa akakabonero kekakola ki kekasooka amatonda ago agatonye ebweru fuluma gakutonyeko gakakasa omukisa gwenkuwadde owulira otya oluvannyuma lwofuna kavu sente bazikuwadde mpulira zizobaite ensaka nyingi nnyo mu luganda oba lyessanyu mpulira essanyu kale erisukkiridde erireeta amaziga mpulira sikyagana sseka kino wali okisuubira wali okisuubira konsepti wagijjawo n'ogamba kanji yakayimba ku Kasiko Mutaasa era ekirowoozo kyajja kitya ekirowoozo wekyajjira ekyokuyiza Kasiko Mutaasa amatondo ga jjajja gakutonyeeko gantonyeeko bulungi akakasizza kirungi nziruse misinde konsepti ogijjawa oba ekirowoozo concept wenjidde eyokuyiza jjajja kasita akayimba nga jijja no ku ssimu
nayina olubiri olumu lwe nalimu kakati nasooka mulaba ku ssimu ya senkulu omu ng'asomesa kati yali yamutabiriza wa Greater Kampala ng'asomesa nenkoppako erinnya nakoppako erinnya nensigaze nga ndi followinga kubanga nagamba olaba omukulu atudde n'awuliriza nange kantandika owuliriza wenawuliriza ate nennyumirwa nga sikyagenda n'eri nga mbeera okwo wembeera bakangagulayo kaddata kange oba kattaano nga ntandika owuliriza mpola mpola kakati ngambo bankoze ntya okutuukako n'omusajja bannaaye mwebazeko kubanga wali ebintu ebimu wetubeera waleese ebimu wetutuuka nga tuli sitaaka naye ate ng'olina ekintu kyononya kyenyininyini ate n'osanga omuntu ng'akyogerako kati ng'alinga nga ye mutume nga ye buli kyoba kiba kikuzuwaliddeko olw'okukyosanga ayogeddeko gamba kale kati nasooka nga siinaamu kasente nenamba babakanoonyo babanyina akayimba kenjagala ofulumya akayimba kange nakawandiise kawedde nagamba mumanyi okuwandiika ebintu ebitategeerekeka siina budde kati wenabulemerako nagamba ye akayimba ka muntu kanzikiriza konze ka muntu kajjajja kasiko nagamba kale olina okusente koze sirinaamu nagamba kale tujja kulaba aliidya wangamba jja tugende mu studio twikodinga akayimba kaggwa naye nakawandiika nga sina kyensuubira naye nga ngamba kintu kimu njagala katuukeko ono omusajja akawulireko nga njagala kamutuukeko nga mpulira njagala kamutuukeko naye ate neekanze nnyo neekanga luli eri lwenawulira nti nkodde obukadde bubiri nga sibukwatangako nempungira naawo nawungirawo kubanga nali mpandikidde omuntu nga njagala asanyuka asiime kubanga nange byabadde nga nkolera mbadde nga nsiima owa abantu abamu tebasiima mbadde nga nsiima nga tebingattako oyinza osanga oli nga vvuunudde obubaka bw'oli nga naye bwe wafunye ekiro ng'ate abuyisizza ku mukutu nange nga birina kye bingattako kyamaanyi naye neeyanziza nnyo 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 neeyanziza ddala jjajja yeebale sente zange zizino zina mu ngalo kati sente ogenda zikolamu ki sente zino eno anti okimanyi mungi ndi mwanzikiriza ya buwamba na nnono ngeri saasoma ya njagala obeerewo ng'okimanyi ti saasoma mbadde manyi ekimu eky'ekkumi ogenda kitwala mu kyaki kimu kya 10 ndi wanzikiriza ya buwanga na nnono kakati engeri gye njagala opromotinga music wange zino sente ntandikwa nnene naye ate sisobola ziwaayo omulundi gumu mu studio kati kitegeeza nyina okuteekawo akalimu kenjina sigala nga nzijjamu olina music omulala ng'oggyeko n'oluyimba lwewayiiza omukulu Saabaluuta olinayo music omulala ya ntera oyimba ne baabo ono muyimba mwenna n'akayimba kakaliisa akabulamu enamba ya MTN akabulamu n'akayimba kabulamu zonna ennyimba zolina zanzikiriza kubanga era byebinyumira sisayimba zanzikiriza ddala so olinayo ekirooto ky'okutandula ebigere ku nnyimba ezo oyimba ez'ensi ze bayita ez'ensi kale ekirooto ekyo weekiri kubanga nina era n'obuyimba bwange bwempandiika wandiika eyo wakuba engeri gye ndi nti sisobola sooka fulumya akayimba kalala nga sikadde kanzikiza nzakenzikiza nekava kakaggwa nga kali nakamala dda kali nkatereka nesooka nenkulembeza kano bw'obanga omaze okuyiiya luli luwedde naye ate n'ofunayo kano akalala osooka oyisaawo kayitewo mangu ng'oli mwana muto oli mwana muto okulowooza ekintu ekyo esinga abantu bato mundabika naye ngaemitima mikulu nga mukulu nze kati zekyo kyendowooza so ayisaawo kali kubanga anyinza okugana oyisaawo kali ngaobuweereza bwange buli wali eri okitegeera kale nja kuba saidi bbiri singa kinaba kisobose bwekinagana lyasigala muzenzikiriza kati ogere ku n'omukulu ogamba otya ndi olungi amannya
nze Salongo Mayombo Esegane Kanonya. Mbalamusizaako abatulaba n'abatugoberera. Mwebale nnyo okugoberera jjajjaffe Kasiko Mutaasa. Omuntu ajja kwebuuza mwana muto sister lwaki tomuzza ku ssomero? Omwana oyo tuzaalibwa naye omukwano gwe tulina wakati wange naye ng'abooluganda gusukka kubanga tuli baaluganda nnyo era mu ndongo eno nze muleeta okutandika okulowooza ku kyokuyimba bw'alaba nga nnyimba kakati twatuula n'antegeeza nti alina akayimba nemutwala mu studio netukakola producer Kulman yakakola atulamuko naawe ŋŋandu naye nze ndabyeko ku bantu abasiima neewuunya nnyo jjajjaffe Kasiko Mutaasa oyo nze mbeera naye jaguzeeyo ng'endayo mikolo ngikola naye wanjawulo abantu basuubiza ne batatuukiriza ekyenjawulo ku jjajjaffe Kasiko Mutaasa kyasuubiza akikola era olwaleero nzize mugoberera ebbanga ddene kuba tuwangadde naye nze weewuunye yasooka omulaba ze simuyimbirangayo yadde ettooni eno naye omwana ono yayiye oluyimba nga tambuulidde pamala obunga nti oluyimba luna ne mutwala mu studio ne balukola nenzirayo ne nduwulira ku limuga nti luyimba kandusabeyo ne ndusasula ne balutuwa ne nduweereza jjajja Kasiko Mutaasa. So byonna ebiri mu luyimba bibyengo omwana oyo buli ekiri mu luyimba yakyeyiyiza ng'atudde yekka nga siriyo saamulabako yadde ng'awandiika ekigambo ekimu obula mulabira mu studio nga mututte nga mugati wano oleekaanye nnyo wano kendeeza wokka we namuyambya n'okumusasulira tujjeyo oluyimba lutambule. Kamubuuze ekibuuzo omuntu gw'otalabanga ku miitinga naye ojja wa n'ogamba tambula goomamu ankakati okusinziira ku moves Waberawo ng'olina followawo internet etambula. Wamulabanga n'ogamba ne mupima ne ngamba kati watambulawo ate ajja goma Tegeera. Ndamupima nedanga muwanga omuntu bw'aga nti gomamu vimbamu aba alaba nti akwongera obuyinza kubanga omuntu kitegeeza nti weeyagale kubanga omuntu bw'agomamu bw'avimbamu aba yeeyagala kati omwana oyo mukuyiya oluyimba yalina essanyu eriga nti omuntu ono yeetaaga essanyu bweti agomemu avimbemu yeeyagale yali anoonya essanyu namwe mukakase nti yes fe tumulina era so bubaka ki bw'olina eri abantu nga abalina omutima omulungi nga Kasiko Mutaasa abantu then n'abantu abalina obusobozi naye nga tebasobola ate abantu bonna abatudde mu nnono eno nyongera okubagamba nti mwongere okukyusaamu mube n'amazima. Amazima temugafuula nti gajja kubeera geereete wabula amazima gava mu ggwe omuntu. Omuntu yenna akkiririza mu bujjajja ayogera ebyo ebituufu kubanga bye bijja bibaawo abaganda baga nti okalya ddakaddadde ebimu bibaddira olw'okwogera obuki naye nze kyenyongera okuutira abannayuganda abatulaba n'abatugoberera nti mwewale nnyo okukola ebintu nga temujja kubituukiriza. Ne bw'otandika mulimu ate omaleeko nagwo omulimu gusobola okukusuula oba gukola ki gusuula. Kati bw'oba oyagala ebintu bikwanguyire kola ebyo byennyini ebituukiridde. Nze omwana ono bwe mmala okumulaba nti ayimba namutwala ntuyimba naye era tukoze ennyimba zaffe eziwerera ddala. Tulina oluyimba twakola ennaku zino babiyita bulamu lwa mulembe nnyo lutambula bulungi owulira ndawula tumulina tulina ombeererangawo jjajja mwanga nnyimba nnyingi tuyimbidde nnyo mu bujjajjaawo naye tusaba abantu abalina obusobozi obutuyambako ku bitone ng'ebyo bye tuba tulina tubisitule byeyongereyo. Abantu bangi balina obusobozi n'olusinga bose basobola tutulaba oba nga tebamanyi we tuli naye n'abamanyi we tuli nabo gye balira nga basirise. Kati jjajja Kasiko Mutaasa nze nyongera kumwebaza nti bwe yalaba ekiri we tuli najja n'ayamba omwana ono ate bw'amuyamba nange abannyambye kuba ajjukira omwana oyo bwe yali ayimba oluyimba yayita yina yadde Simooni kuba takola nze namukwata ne mutwala n'empaayo obutono bwe nnina ate olwaleero amunsitulidde n'amutwala ku Levenda ekitegeeza nti bw'anaaba akola akalala ate tagenda kumutawaanya. Enteekateeka zonna ekisooka erisayininga abayimbi abo kuba tulabye nga buli muyimbi wa buwangwa na nnono omubeereddewo okuva ku Nagamanage oli omukulu bangi nnyo bobeereddewo. Olinayo enteekateeka erisayininga omuyimbi owuwo mwana wuuyo muto
enteekateeka eyo nina omuyimbi gwetwayogerako naye bamuyita Lubowa Saabayonza Kigundu Basajjabaka. Oli ayimba ennyimba nnyo ez'egundi. Oyo ayimba. Oyo yansaba dda okubeera maneja we n'asaba n'omusayininga. So nga nkyakirowoozaako naye ndowooza kiri kumpi tuuka ku njegoyego yakyo. Kubanga musayininga ng'omuyimbi gwe managinga. Olaba otya bw'ogattako omwana oyo? Omwana ono? Kirowoozeemu. Nakyo nja kirowooza. Bayimba. Yayimba mulabye. Ate oli mubayimbi kubanga ne waggulu ndabayo omuyimbi. Kati bubaka ki bw'olina eri abayimbi naddala ab'enzikiriza z'ennono? Abayimbi b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bonna bayimbi bange. Era teri muyimbi wa nzikiriza ya buwangwa n'ennono atamanyi wange. Pozi nga upcoming bwe tutamanyi atanaba kumanyika. Naye bonna abalina erinnya bayimbiddeko mu luggya lwange. Si bwe kiri Seggane? Bonna bammanyi era mikwano gyange. Era bwe babaawo kye beetaaze mbanguyira mu mbeera yonna. Wabula nze kye mbakubiriza kiri kimu. Abayimbi ab'obuwangwa n'ennono mwekolemu ekibiina ng'abayimbi nga mulina eddoboozi eryawamu. Kijja tuyamba abo abaagala okubayambako okubeera nga bayisiza mu ddoboozi eryo okubanga babayamba. Kubanga bwe muba n'ekibiina musobola n'okukola ekivvulo ne tukipromotinga. Abantu abaagala obuwangwa n'ennono bangi. Ayagala Seggane, ayagala Nagamanage, ayagala Bamweya, ayagala ani, bonna ne bamanya nti mugenda kubeera wamu ne bajja ne babawagira ne mutaluma bwavu. Kuba abantu baba ne ssente zaabwe 5,000 ow'omutwalo 2,200 ate naffe tusobola okuteeka mu kintu ekyo ssente ne kiba nga kiyimirirawo wetulinga bwe kyali ku buli gatto. So ekyo kirowoozo nkikuwadde Seggane, mwekolemu ekibiina mukolere wamu. Ku nsonga eyo yennyini era omuyimbi era ow'obuwangwa n'ennono Nasani Ndugga embeera gy'ali mwalabye ng'avaayo n'akaaba bubaka kibuuza. Nze tanaba kumutuukirirako nga Hasani Ndugga ate enamba yange agimanyi, ewange amanyiyo, yakajjayo emirundi egisukka emeka? 2. Era nange bwe nakirabye neewuunyizza nnyo. Kuba bw'obanga ofunye obuzibu osooka mikwano gyo, osooka bukkirizaganya nabo mu kintu kyamambula. Naye ndowooza ye alina ensonga ze lwaki teyasidukiddeyo effe ate n'alajjanira ab'ebyobufuzi. So nga ab'ebyobufuzi bo babeerawo bakozesa. Ab'ebyobufuzi teri munabyafuzi gwali olabye nti alina omuyimbi gwakutteko amuggyeeyo. Balina ssente naye tebakisobola. Bo ab'ebyobufuzi nze mbayita ba player. Babakozesa nga boolaba nakyogera abanansonyiwa nga boolaba Kagali mpitawa. Omuntu wamala okukakozesa batayagala kuddamu kakwatako. Kakati politician bwe bakozesa abayimbi lwakuba abayimbi tebakola ki? Tebayiga. Ndugga Bamweya n'ategeere nti musamize wa buwangwa n'ennono balina okuddukiramu okusooka yefe ab'obuwangwa n'ennono nga tanaba kubambira bannabyabufuzi. Kuba bannabyabufuzi akuwanga agenda kukozesa kyayagala. Bwe kiggwa oba oweddeko. Percent balance aveewo wano nga akasiza nti zituuse zonna. Ogenda kunsomera ennamba ya Airtel. Message etuukaawo gira 0 zituuse ssente. Gye message. Ino. Neza bodi simu ino. Message. Sente zituuse message ino. Esimu ereta mayombwe Geoffrey ereta gamba. Basebo ne bannyabo akasente keeko katuuse. Omwana ensimbi azifunye. Tugatta wali ebukadde obubiri si kyekyo. Jjajja kasikusaba nkusikeko mu bwala. Webale nnyo webalire ddala. Taata. Akusuubiza. Ensi eno abantu basuubiza ne batategeereza jjajja kasiko. Saba Katonda wabajjajja akumpira omukisa. Akuwangaaza emyaka bufukulye. Owangaala olabe ku baana n'abazzukulu bakulireko kaliba. Ate olina okukola eby'omuwendo n'ebyamagero kubanga akakuba nze nkalabyeko Mukasa n'akakasa. Era mmanyi bulungi nti omwana oyo bw'anaddira akasente nabagamba nti jjajjange Mukasa yaŋŋamba nti buli wanaabeerangawo essanyu nga lidze mu myoyo linaalabikiranga ku ki?
kuba kuba obutonya ye matondo g'omutukuvu aba yakakasizza ensonga eyo era ensonga eyo abajjajjaguzi kiri kisinga kuteeka ssanyu na kamwenyumwenyu ku kitonde ekirala bwati munsi nakunsuza bulungi nga ndi musanyufu nga kubaako n'ekitonde kintaddeko essanyu ku mutima kyova olaba nti siri mugagga nnyo naye ate ngaba okusinga ki abagagga sibakuba nti nina naye munange oluusi kaba tekalinawo kyova olaba ngasuubiza ate nentuukiriza olw'okubanga nti mmanyi nti bwe nsanyusa ekitonde ekirala kimpa essanyu naye nga weebale wansanyusa akayimba kansanyusa nnyo ate nange nsaba essanyu ogende nali ku mutima ombeererangawo jjajja Muwanga ombeererangawo jjajja Muwanga ombeererangawo jjajja Muwanga bwe ndiba ngenze watali kataala nze neewuunya obudde obw'ekiro sapulera ehijabu byomubijjako nentalabuusa era n'ezisula eri nemwolekera ewa jjajja Muwanga ye muwazi w'ensozi wamu n'ebikko ono gwenjogerako jjajja Muwanga akuwangulako ebibi n'ebibamba n'akuwangira ebirungi n'emirembe emyoyo gy'ekika bwe girikkaanya lubale w'ekika kyo ng'anunuddwa ng'avuddeyo ettale gye mwamusuula olw'obutamanya jjajja Muwanga jjajja mubibe yakola ensonga erina amayembe gekola abalongo n'omusamba omukulu okulwa obutonzi byonna omutegesi jjajja Muwanga mulina ebibanyiga obudde obw'ekiro muloota ebinnya oluusi entaana abandi abasezi nga battabaza omundi aloota addayo ku ssomero ombeerangawo jjajja Muwanga ombeerangawo jjajja Muwanga ombeera bulamu musoke sewamala masooka gansi yegwe yasookawo n'atuma emyoyo musanvu empekennamu eri mu bwakabaka bwe ku ludde n'akyogera lunye abaana b'emyoyo musanvu kabaka bulamu kifundiko omununuzi w'ensi leka nkutende nze kankusinze era nkusuute kabaka bulamu musoke musooka kabaka bulamu oli wa muwendo kabaka bulamu kabaka bulamu oli wa muwendo kabaka bulamu